Yes. Bakayise the Maze Runner. What the? Bagambye ke kalanga akasembayo then tukifaba kule. Tusobole gezaako kiwunzika. Determine the course of humanity. I told you it's all about your boy Vijay Jr. the Incredible. Ever challenge but never equal. Darkness. An inspiration. Yeah, man. Wow. Bakayise the Maze Runner. The Scotch Trials. Okay. Yes, mukasi akaswekede chatresinga bagamba aba Flavor Unity. Flavor Unity treme bakresi akosima je twolekede. Jack Films Electrical Republic. Nabe gasiwa mwaka ungezi kone ne bagamba. Jamal Hill na nyini sinema sokede dala. Mukasi akamukutandika. Waliwo motoka yakwati kubone jange isembera mpola. Kive soke parking apembeni. Nga bagambye tutandikire mu Philadelphia. Waliwo kabaka yakwati kubona afuluma. Najja asobola okugezaako okweyongerayo. Yatuuka erudda bw'atuuka mukyava konkona. Munda wali abaali batudde bagenda maaso n'okubala amajja. Masoko tuwe ku majja. Genda. Ate Chris ali mabega mu kinaabiro. Oyo si kazini wange ssebo oyo wakikaakyo. Sinsi eteekeddwa ogenda maaso n'omufaako. Kati baawulira akonkono kyava akwateko bajja ggulewo. Olwaggulawo bw'ati gwe sole ki ekikomeza. Simanyi olese ku setenera ze tugenda okulya. Bw'akyuka yamusekula busekuzi bullet. Mala omusekula bullet sebo n'alinyalinya amadaala. Yajja njagala weekaanye. Oli amubuuza nti olese ku majja amala ge tugenda okulya. Kirabika yabaddewoko ne bamusekula mu zzaala. Yabasekula bullet. N'akwatikubo n'asimbula ewatali kutya. Ava atuuka ewali ono. Gwe kuba etonyo kamala n'omusaafi yagamba kimu nedda bakayise brotherly love ke tugenda okwekkaanya nemalisa sebo naye amusekudde wabula yenna akikoze tasobodde kutegeerekekwa ku makya ssaawa ziri 12 ono yateze alamu obwedda agyerabidde nga bagamba Keke Palma ono agamba nti ye mukulu wange ayitibwa Eric John ligwayo Junior lwakubanga ffe twamukazaako John. Era ng'agamba nti kitaabu yafa yabadde agenda maaso n'ogezaako balabira nga kitaabu bwe yagambanga ebiseera ebisinga waliwo embeera weekutuuka nekunyigira ng'oteekeddwa okukola ekyoteekeddwa okukola. Ne bagamba Luli Romeo genda kuba musema gye twolekedde. Yajja ebbali. Gwe Sajja ndowooza essaawa ozimanyi. Wulira. Nkimanyi ompulidde gwe musiro gwe naawe. Gwe ssebo Sajja. Leeta akatofaaliko kajembulire. Hey boy, you can't sleep your dreams down, man. You gotta chase it. Tosobola gezaako kwebaka kufuna birooto by'oteekeddwa bigoba gwe ssebo. His dreams are now in my twin brother. Yagamba nti ebirooto bya mukulu waffe. Sergio's first word was Kobe. Yenze mpozi ng'ogassieko ne mulongo. Was the biggest Waswa fan ever. Doc, Barkley, Iverson. They were baali bazanyi kitaabwe yali ayagala nnyo kwegamba nga awagira nnyo eddiba ly'ensero. players in the nation. Era nga bangi abamu ku abo bazanyi bagende maaso n'okuwagira. Kakali ono Sajjo Waswa Which brings us yesirabika bye bitu kati byalimu ebyeddiba. Wake up. Gwe 6 o'clock. zuuka saa ziri 12 tulina okwate ku bugenda yanguwa. Jack, get up. Jackie ngamba gwe zuukuka. Ngenda kuzuukuka naawe olwedde nazuukuse dda. Kakayino I grew up listening to all the Philly greats. nze nakulira mu kifo Boyz II Men, Music Soul Child. ng'agenda maaso n'okuba ng'awuliriza music ow'enjawulo. Muli ba Boyz II Men ng'ogasseko abayimbi abalala bangi. I've been hooked on music ever since. Nze kulaba ssebo mbadde hooked ku music okuviira ddala nga nkyali muto. Gyasooka yeekebereye Keke Palma ag'obuzaale. Waswa yajja ebbali ku kinaabiro. Owaayo gwe siinyabo Jackie. Come on, man. It's been a half hour already. Olwedde kati wakamala eddakiika 30 mu ndeeyo. What? Kiki Get somebody from June for me before you. sooka ngambire Junior nfuneyo ku majja baami nkwegayiridde. Thanks, baby. Weebale baby. Yakwate kuba gyasiteeka ne baaba waabwe. Yeah? Bloody story ki? Much. Kiki ate gwe? Half a man. Oli yeetaaga ku majja. Yesterday, yo. Namuwadde 5 jjo. Najja nsooka abala amajja. Story ki gwe Bloody? Sergio's best friends, Sean and Dez,
Well, all kati agamba Sergio aina mikwano gye the truth, he kuliko ayitibwa without him. Sean mpozi kugasyeko ne Daisy be bakwano benfanfe You gonna run in? bolaba buli kaseera bamuteeka mu matiga All that. Be worried about these snacks, bro. waliwo kannakyakali kagula wayikaako balina ku supermarket eno ebiseera ebisinga gye bajja bwe babeera yala baba baagala kubba bubi gwe kwata wano aya genda gwe kati basindika yona agenda asooka aziga ejjuguli n'akwata ekubo n'ayita wayigire munda yajja basooka amagama gasembedde n'atandika okukwata waawe ebyangu Oh, dang. aya bradi abifunye kumbe nyini dduuka abalabi kasiya mbwa za ku kyalo badduka emisinde naye nga bamaze omubba The neighborhood was divided into 2 sections. kali agamba nti akaalo kaffe kayawulwamu sections 2 The kids on waliwo abavubuka oba abaana abava waggulu ku hilltop mpozi kugasyeko naffe aba bottom problems, drugs, crime, and everything else. era ng'agamba nti waliwo entalo nnyingi ezigenda maaso n'okuba mu masekkati g'aba waggulu ng'ogasseko n'ab'emmanga ab'emmanga bali mu bintu bingi nga bw'onogamba nti enjaga ng'ogasseko n'ebirala It's located in the center of all the drama. basomera kaffe akayitibwa Overbrook High School era ng'agamba essomero lino liri located ewafubutuka buli ky'omanyi ekimenya amateeka Or between them, katemba ali masekkati g'aba waggulu ng'ogasseko n'ab'emmanga kegamba kiringa gamba muyenga ne kisenyi we're training naye nga bonna bali mu Kampala our brother June's girlfriend, Simone. kati alina mikwano gye June had kuleka ayitibwa trainer ng'ogasseko ne simoni yandibadde nga mulamu we girlfriend wa Hey, Jack, you do your math over? brazo we baaba we Why? Let me see that joint. I'm glad we ain't bano be mikwano gye breakfast today. trainer ng'ogasseko ne simoni You better start doing your own homework. wanditandise okolaho omwaka wo gwe naawe You gonna do yours? Ain't that what friends are for? nabadde ndowooza tuli baseera kyekyo ekitubeezaawo nyambako mu bintu ebimu nange nenkuyambako mu bisigadde I love my nephew, but I do not have kids. Plus, I might be big. mbadde nsaba onkumireko omwana kono sigenda kikola siganyi njagala omwana wa muganda naye ate munange Never. nze sinaba kuzaala Ooh, y'all see Chris' new car? walabye Chris Chris. waliwo omuvubuka gwe bayita Chris Last I checked, he was muloli gwe nasembayo okumanya ava eri waggulu hilltop somewhere. nekitegeeza ki Down. oyo njamukakanya wansi kama mbaya nimbaye kasoda watu But, waliwo omuvubuka gwe bogerako ayitibwa Chris oli agambye nti ava ku saidi eri waggulu emuyenga No, I ain't co-signing that one. I ain't thinking about no dance. nze sigenda kulowooza ku bya dansi All right, whatever. I'm just trying to alina otegeera waliwo pati egenda okubaawo Right, what's up? yagamba sigenda kubeerayo Meet me at my lock after school. Yeah, and call. n'akwata ekuba eyongereyo galina mukasi akantwadde erudda yajja kwata ekuba najja mu library genda soma ku butabu tula erudda najja atandika okayisaamu amaaso mpola kale bali waliwo jjama eyaliwo kyavaza amaaso gyali What you reading, sis? yambuuza ki kyosomaawo mwannyinaze you know it. sikiwa nti ojja kimanya Ami. ngezaako olabi Makes me want to holler. By Nathan McCall. Nathan McCoy yakawandiikayo All this time in the library, and you still judging the book by its cover. I nze just kinewunyisa okuba nga osobola okujja mu library osoma ebitabo naye ate nosigala ng'ojjajinga ekitabo by its cover kegamba mutunulire ng'omufuuka atasobola kuba nga ayinza okuba nga ali atekinga concern mu byokusoma Yeah. naddala obutabo And you and Sergio, y'all are twins. yamugamba nti gwe mwannyina wa okay. junior akono buterevu mpozi ng'ogasseko ne Sergio muli balongo You know, I'll be seeing you at the games. okimanyi nti mbadde nkulaba nnyo ku games za Sergio It was cute. ebiseera bisinga ngamba nti oli mwana See mubalagavu with no dudes. naye ate sikulaba n'abavubuka You got a boyfriend? simanyi olina boyfriend These little boys right here, bano abavubuka bakuno leka naawe they all act like they scared of June. omanyi beefula nnyo abaye musirike tuli mu library lweki yakola n'ava wabadde atudde n'asemberera ddala wano Don't you live somewhere down the bottom? Yeah, yeah. Not like that, but I drive that way when I go home. yamugamba tutera kuyita Right. eri emmanga ngodde wamu ekono buterevu kono ntera okuyitirayo badde noza ti oba osanga nsobola okutwalako Oh. So maybe we can meet there mani njaga tusisiikane wali emmanga and finish talking? maliriza okwogera tukyagala kwogera kati No? obiganyi I'll see you later. ndowooza tulabagana oluvannyuma nakwasikuba muganyi nti njagala nkutwaliko onaye obunya jjama alimerako naye nga teyeeta mumanyi nnyo
yasooka n'aseekerera kayitwadde ebbali nomusaatu abeera ku ddiba. As divided as our neighborhood is, Surge is the only thing that seems to bring us all together. Yagamba newankubadde ekyalo kyaffe kiri divided naye sirabika Sajjo ye muntu agezaako kigatta kubanga ttiimu ezimu kwezi ez'amaanyi ku ssomero azanya ate kibaseegeza ati abaana bonna oba ova mu Yenga oba ova mu Kisenyi mbasemanda oba oteekeddwa okuwagira ttiimu kubanga ebeera ttiimu ya ssomero. Aya Night, cousin. Hey, y'all Alright. got a party tonight? mugenda kupata ekyo ky'olwaleero So what you gonna do, Serge? kati gwogenda kukola kisaaji Gone. You kidding me? nze sigenda genda I mean, like, after we graduate. mbadde mbuuzanga tumaze okutiikirwa gwe kiki olowooza okukola. You know what I mean? Ah, Hopefully go to a D1 college. You know, everybody. nze mbadde njagala genda mu kolegi Never know what can happen between now. kusamba ddiba kubanga kati olwedde siganyi ndi musufu naye tomanyi kikiyinza kubeera mu masekati awo bifu nga sinaba The gendayo thing is, though, man, nange njagala ogenda much better by then. naye nze kimanyi kikimu kyokka nti ojja kubeera musufu by the time onoogendera mu kolegi. It's cool, bro. Kiri cool blood And you definitely could do it. baabo Yeah. You could do anything. nze ekiwa osobola okukola kyonna Look, I already naye ate sooka osamba eddiba. got bought some this Friday. Eddiba ndikwata ku lwokutaano tugenda kuba abagwagwaze kusuubiza. Worry about it. I don't worry. Nze sirina kyenerayikiya gwalina okwerayikira nze olwedde ndi mulungi. Oh, Nate Richards coming to Georgetown. You better So, beerawo ne beejeregamu. he's 30 and he's a senior. It's his third year as a senior. All them scouts that's gonna be there, bro. basikawusi bagenda kujja Like 50 on them, counting. kwegamba sandyagadde gezaako kubanga nnemererwa nakusiriwala mu kino. what's up and drop 50 if you don't lock them up. That's all I'm saying. nze kyeŋŋamba kiri kimu kyokka bajja tufunza senga tokimaliriza. kale twakwatikuba okudda eri ono ayitibwa Eric Junior. June has been best friends with these two brothers, Peanut and Bunch, since he was 5. kalina kyagenda maaso okunywa agamba nti Junior abadde mikwano gy'abaana ababiri abooluganda Him like he take kuleka ayitibwa Peanut ng'ogasseko ne Bunch era ng'agenda maaso n'obalabiranga naffe bw'atulabirira tubeerera nga bakyali bato babadde baseyaabe. Said he need 4.5 by the night. Word, that's what you said. leka tulabe ono ge majja ge yafunyeyo olwaleero CD? Well, naseeteze bw'azikuŋŋaanya even, man. Sit down. ezo seeka eyo gwe tuula wansi naawe. For Drake? What the fuck is that even? I'm bringing his shit over tomorrow. Yo, you seen that boy Chris Carr? mwalabye oli omuvubuka Chris. Dope. I'm gonna take this shit. Where I think it was that 8-cylinder John. It was a 6-cylinder. He just had that AMG kit on there. He ain't spent no 6, baabo man. He said, if anybody know, you know, huh? You know, I know. nkimanyi okimanyi kono nkimanyi On the homicide last night. ebya homicide byabadde biti ebyekiro kya jjo. Niggas on the hill tripping about it. bagamba nti bakyali babasekudde era banigazi eri waggulu ku hill Yeah, but niggas kyebeka tekyabakisiza bulungi era tebali oke Whatever they want to do it. bakole kyonna kye baagala okukola ffe tebatutiisa. we just stay focused on this cheese. nze ngamba twandi basooka nitufokasingira ku byaffe. You know, dumb shit fucking it up. You know what I'm saying? manyi sandyagadde gesa kulaba nti waliwo ebigendo tusiranya. Money. That nigga Jimmy there's out ono yafunye ne serubwatula gobadde kinaawe That kind of shit. ono musiru agenda awujja embwasi trying to act like you got some important olinga agamba nti olina obuvunanyizibwa bumanyi I n'okusinga got responsibilities. They're butereevu nyina obuvunanyizibwa trying to get us the fuck off this block. njagala gesa kukakasizaamu tuva mu mbeera You eno gotta go to the new music school downtown next. njagala ate ne sisa wange asobole okugenda mu music school ennungi kuba ayagala nnyo ebyenguliko. myself. This nigga. omwana ono niga omuwulira These motherfuckers, like, babeeraawo nga bawaya kende mu kaseera kantwadde ebweru lwoli yapakinze egaali yagambye nakyo ojja kusisikana ebweru mukazi wattu agenda ofuluma ekyamala eviri ku mutwe ng'omuyayisebo waali naye alina enziga na benzi namba. I was saying, you know, Muhammad Ali may be my pop. nze nabadde ngezaako bagamba nti manyi Muhammad Ali sebo yakuba kitanga ebikonde bweso ye gwe ebitabo byo biri luddawa Jen had no homework? tolina homework. I Of course. work when I get home. bwe nzirayo waka nfuna ebyokukola Man, they better be lucky I even go to school. mulina bamukisa okubanga nga nzija ku ssomero nze saaga bintu bya kusoma ekireeta kusomero lwa nsonga abasigadde mwe yatembeera waka kati nga nnyina okujja nange embeera eyo kwegamba agenda kumalirayo obudde. From the hill got hit up. manyi waliwo olugambo lwafulumye nti waliwo avuka bwe basekudde waggulu eyo ku hill. And that's gonna start a war. kati nkimanyi ab'omu hill bagenda tandika olutalo. First up, you better be ready to knuckle up. tewandibadde bwetegekera embeera otandise ebintu byoze sikwagala kunkyankalanya ono kyali waaba omutasoma kakati
Why you so quiet? lwaki osirekeredde bwotyo What do you say? oyagala nkugamba Never eki mind. njagala ombuli ekiki kyolowooza You do know it's dangerous out here for you. omanyi engeri gye nkulowooleza naawe You didn't know I wasn't into this whole war thing? obadde tomanyi nti You didn't know you didn't have a choice. This is my. ziba teziri busa ne bagenda bakuba akayimba yagamba kimukana akayimba nkaagala okukamala What? era bwatyo n'akasyako akawulirize Nah, I'm not gonna say nothing because you're not gonna believe me. What? nandibadde mbaako kyegamba naye kibaali togera kuzikiriza Fine. I don't even want to know. aseetaaga kumanya twaliri My dad manages her. kitange yamanejinga omuwala oyo okakasa I knew you weren't gonna believe it. nasegere tojja kuzikiriza For real. furi kono butereevu And I helped write this song. ate ng'enyimba nze I nziwandiika know you. kali awo otandise kwejubisa You wanna meet her? muvubuka ava uptown And while we at it, let's meet Beyonce and Jay-Z too. Okay. Well, look. ogenda kuŋŋamba nti beyonce bwegasiteko ne jaizi oba sibira wano zisyaga kutwala wala tuuke bali n'asiba eggaali This is where the magic happens, huh? kakiba kitegeeza wano obufuusa bwe bubeera Yes, sir. bwe nsuubira Look, maybe I could really help you with this book. oba osanga nsobola okuyamba ku brook project gy'oliko ne I tukikwasaganya do. lwaki Come on now. You know we can't do this. okimanyi tetusobola kubeera ffena leka kunkwaniriza mugabe kiba tetusobola kubeera ffena leka byakunkwaniriza Look, ekiriwo it ain't gonna happen. tekigenda kubaawo ekyange naawe olwedde omanye entale ziri mu masekati ga baptown ng'ogasiseko ne bakisenyi boys tewali nkolagana Who was that? abadde ani oyo Who was who? abadde ani Who? What are you, an owl? oyo gaayi akulese ono nnyina nno And then just drop you off just now. It wasn't. oyo eyakakutuusa omusajja omukulu kono si musajja boyi nsoma naye kale wadde osoma naye yaani njagala osooka ondiremu I don't know what you're doing running around. simanyi kiki okulaga amaaso okudduka abatumba abo Your ass looking for no roses. toŋŋamba nti omutumba avo agenda amaaso okunyiiza akatofaali kanoonya obumuli bwa looza kayitwadde erudda bano abaana ba downtown Shit out of here. bakisenyi boys balina bwe bazanyira kaliyoke wa dice What's that? olaba nkusekudde kati mulimu abaana be bazanya nabo be bamanyi ziba teziri busa baptown ne bajja hilltop bagguse so eki kadayisi katambula katya mwana kadayisi kagenda katya kadayisi kaliyoke storage Know this nigga right here? ono niga omumanyi Same funny looking nigga in my life. ono funny looking niga simulangako mulamu bwange Pram, this is my cousin. He just moved out. ono sebo kasini wange yakayingirawo ku kyalo For you. This nigga been looking for me. Y'all know that? musimanyi abadde anoonya mukimanyiiko ekyo Okay. kyoni banayi siriyasire Funny and have a good time. That's tubadde tugenda maaso nafuna akaseera akasanyu kyekyokka Shit. mwekambabuulire kino ekyalo kigenda fuuka kyaffe Oh, this your hood. kano kaalo kaffe It's your cousin, cause this his hood. We don't even know that shit. tetumumanyi namumanya We been out here all year, nigga. tubadde wano okumala ebbanga gwanvu ono omusiru tetumulabangako Let me explain to you how leka nsooke mbanyonyolemu bakisenyi boys muwulira shit is dead. None of you bottom singa tuddamu ne tubasikana mu territory zino mwe mugenda fuwa we find out who killed my boy Omar. paka nga maaso gezaako zulani yatta bukyali wange oma Yes, sir. owulira Alright, cool. Look, let Cool. me tell you something. leka mbeko kyegamba gwe Don't run shit. si gwaddukanya ensonga zawa Get me fucked up, man. Come. togenda maaso nakunkyankalanya ogira obulevu bukulinga obwa omukyayina gasiya ono yamukkirawo eŋŋumi kaseyamuga ati obulevu bulinga bwa mukyayina ne gusooka gusekaawo ŋumi yaseka omuyayi jayo serubwato gasiya mubaano ku mbaavu When our dad died, it's like part of our mom died too. kitaffe bwe yafa kirabikanga Much. nennyaffe yafa Drinks and smokes all the time. mukazi wattu atuulaawo mu ntebe abeera mu kunywa kenge ng'ogasyeko n'okunywa segereeti bwatyo bw'abeera bano bafubutukayo akaasi eri emmanga Shit, bro. mwana I seen him, man. omuyaya ajjayo emundu n'asooka abyasa Gotta give me a gun. bwe bituuse kali nange neetaaga embwasi Peanut was on one. I think Bunch broke that one nigga jaw though, for real. Hey, I did see that, man. nkirabye bulabe Head did a little. byeŋŋumi omuyaya abadde akyajja ne basooka bazimwokyerawo pinati gwe gasseko ne baaki tebazanya Y'all trying to make some money? mwagala okukola ku majja Me too. obukoosera twagala amajja gwe One of tokimanyi your harebrained ass schemes. kati gwe kiki ogenda otugamba Look, I was chilling with some kids from the nyina omuyaayi gwe nabadde naye business, right?
Osegera. big ass houses be. Kali nasooka ntwala olw'amaka ge yantutemu And he amanene. knows some kids that stay over there. Nangamba musimanyi alina abayayi bamanyi ababeera mu kifo ekyo. Yeah, but what I got to do? Kati ebyo bitukwatirako wa. Nigga, look. Wuliriza gwe naawe ntuukira ku nsonga. I go downstairs Bwe nakuteeka ubona ŋŋendayo. and I see a kid. Nagenze okwambuka bago ne ndaba ekisumuluzo. So, you know me. Omanyi. In front, see if it work. You know what I'm saying? Nze sobola kulaba kintu kasita kiba nga tekiri mu makulu. Boom. Genda okukebera nga baliyo amajja. Yo, you got a key to the house, dog? Olina ekisumuluzo ky'ennyumba eyo. And check this. They Ate labayo. this month. So that means I found the ultimate lake. Kati bagenda kuba tebaliwo kiba kitegeeza. Be the Grinch style Chris. Twafunye we tusobola okuyingirira. Man. Tufune amajja. Bruh, Onayagala babba amaka. I'm really not trying to get... Amazima gatulamuguze siagala kwezaako misango olwedde nzannya ddiba. Damn jail, bro. Now look. Labayo. Brother in them, Peanut, Bunch, BSB, them Gwe niggas. tulaba bali bye bafuna muganda we sente z'ayina peanut batch ng'ogasseko na naffe twaga tufune ku majja. Already, man. Mwana nze nkoyo ebyokubanga hasolinga. Gotta fix it so I could get some income. Njagala lisingezeko fikisinga kino ntandika okufuna ku majja mwana. I ain't got no hoop dreams or whatever. Nze sirina hoop dreams oba kwe gasizannya nsero talina biroto bya nsero. I'm- Bano bwe bazannya ensero bwe bazannya hoops. Out, y'all. You know I could use that extra paper. Naye okimanyi nange nja kwetaaga ku extra paper oyo. Talking about. Ki kyoyogerako They leaving jangwa. the same week as the dance. So the way I see it, Nze kyeŋŋamba No. bali bagenda kuba bagenda mu wiiki y'emu wetugere kufunayo kadansi kaffe ak'essomero. This could work. Tusobola okugezaako kikozesa nga I think it could work. We got the perfect alibi. kisobola okukola. Dance. Tulina perfect alibi. Dance. Tugenda kubeera ku dance kwe tujja ova tugenda tube then tukomewo ku dance. Hello? Hello. What happened? Gwe ki ekyakutuuseeko Where ate? are you? I waited for you and almost... Obwedda nakulinze nga sikulaba. Nakulinze nze netuuka okulinnya baasi y'essomero. I don't care. Omanye eyankomezaawo. Yes. Nze sifaayo bali luwayini eyakomezaawo. Do that. That boy Chris. Chris ye yankomezaawo. Ate kano kamumatira. Chris who? Chris ani? Chris ono gwe nagambako wa uptown nti ye. Shit. How Yesu Kristo. I met him in the library. Namusisekanye mu How the library. hell did you get from the library to your house? Kati wavudde otya ku library okutuuka ewamu? Oh, for a little bit. Twayogedde He offered me a ride home. n'asalawo antwaleko eka. Mm-hmm. You Aha. have to wait till after school to let him give you a ride. You so damn nasty. Leka naawe kwogera bya kisiru. He gave me his number too. Yampadde ennamba ye y'essimu kale ate olinda kimukubire. Jack, I Mukubire. almost missed the bus for you. Nze nabadde misize basi olw'okubanga gwe. One good reason why I should call him. Kati mpa ensonga 3 lwaki mba mukubira. Okay, I'll give you 3. Kankuwa ensonga 3. Number 1, Esooka you ain't about to be calling my ass every half hour this... nze togenda kuddamu kunkubira lukiru kya ssaawa kumpoleza mbu simanyi biki biki. I'm gonna come over there. Ate ekyokubiri ngenda kujja nkusamba obutofaali. If you don't call him, Ate singa tomukubira coming over and... ngenda kujja nkusamba obutofaali okubanga wandetedde okumisinga baasi. Start that. Osegera Hang up this phone right now. bwe nzijako essimu eno essaawa eno Hey, bye. ng'omukubira kono kali. Ziba teziri busa Chris abali wano essimu nevuga. Hey, Hello? is Chris there? Chris gy'ali anti yenze ali ku ssimu. Nze Jackie. Tufudde. Sole kimwana. Nasooka asulayo. Hello? You alright? Gwe simanyi oli bulungi. Yeah. Ya ndi bulungi bino ebituba byakwemamaza Justin. It was the book thing. Justin badde kubidde ku byakatabo. Surprised me with that. Wanneewunyisiza okubanga liso olina ky'omanyi. Been reading that book since you mentioned it earlier. Agamba nti okuva lwakogeddeko era obwedda kengenda maaso n'okuyisaamu amaaso ndi mukasoma. I was joking earlier. I can always. Well, you allow company? Trust me. Weetaaga kampani neesiga ggwe naawe nedda. I mean, you can always come to my house. Osobola okujja ewaffe bwe mbasize wammwe. I don't know. I don't really know you like that. Sikumanyi kutuuka ku I seeryo. mean, I know it's the weekend. I'm not about to pull your leg about it, but I'm just saying. Alright. Justin mbadde nkugamba bugambi. Yamugamba kale tewali buzibu nsika ne kusekebo. Don't have me looking stupid. Ate saagala onninze mbeere nga mutumbaavu. Yeah, you know I got you. Oh, yeah. Bw'okimanyi nti nkuli mabega ti butereevu. What's up, yo? Sole kigwe Blood. What's going on? Anti ogamba kiki ekigenda maaso mwana biri cool. Better come out to find out. You right. Wandibadde okwate kubona oyingira naawe n'onyumirwa. You good, man. Keep that. You good. Ate ofaayo sente zireke oli good. Alright, brother. Yep. Aye brother. Bro, Kale kale. You there, though? I will. Yeah. N'akwate kuba ayigire munda. Oh, shoot, my man, Serge in the building. Yo, Peanut, happy birthday, let's turn up. Yes, kale tukikwasaganye. Muziki kugenda maaso n'okuba. Kaseera kantwadde eruda. Ono yakwate kuba n'apikinga nakya n'amuleeta ebbali. Obeera wano. Just broke in. Nedda just tumenya omenye ntuyingira mu maka g'omuntu. Smarty pants. Owuza kiri funny. And it's nice. Kyembadde ngezaako kugamba nti amaka malungi.
Yeah. For your peoples. You know, my dad got that club. Abantu bali luda wabo beera nabo kono kitanga ina club gy'abamu. What's she at? Ate mange ebise bisinga ina byakwasaganya nga ye. Booger Port, or let's do some music? Katuyagala tukole ki? Katonda You do know what? wabadde mutuufu omukazi omumanyi bannange. I want to go to the Philadelphia Music. Njagala genda mu Philadelphia Music Academy. How you start doing that? Kati watandika otya okikwasaganya kyengulu? Manages groups and stuff, so I kitange yali agenda maaso n'okumanaginga groups ezimu. in the studio. Kati ebise ebisinga nabiranga ku studio nga bakola enguliko. Lyrics, Ne bawandikanga ennyimbo oluusi ne bayambangako ku lyrics. and I'm involved. Kati bwetyo ne nkibeeramu. Do they pay me? Bakusasula bansasula. Tulaba motoka gye nvuga naawe. Well, I'm impressed. Onsanyusizza. I heard you a singer too. Bangambye nti oli muyimbi. A really good singer. Ate ng'oli muyimbi musufu. Ani yagambye? You know how you hear stuff about me? Omanyi nga bwe munjogerako. I hear stuff. Nange ssebo natiranga okwogerangako. Bifo nga siraako miitinga. That's what I want to do and Njagala kubeera muyimbi. focused. Njagala kubeera muyimbi ate nga ndi focused. Collaboration. Tukoleyo kolabo. Like a Bobby and Whitney type. Nga bono ya Bobby ne Whitney. They're not Bobby and Whitney, but Kale singa Bobby ne Whitney naye tusobola okukola ekyaffe. Olabye otya? You know, Omanyi? I heard about your cousin Omar. And Nawulidde ku byatuukawo eri kazini wo Oma era nga kitalo nnyo munnange. oh yeah. Yeah. Yeah, he was like my brother. Oyo yalinga muganda wange we batuzaala ewamu. I'm still trying to figure out how to Nkyagezaako. together, you know? Kulaba ngeri gye nsobola gezaako kubanga nkitereeza. Kubeera okay. I'll be alright though. Naye tofaayo nja kubeera alright. Nja kubeera okay. Shit happens. okay. Kale, So where your girlfriend? kale girlfriend waaliwa. I don't have a girl. Nze siira girlfriend. I was hoping you would be interested. Nabadde nsuubira nti oba osanga oyinza okubeera girlfriend wa. Nze I think I might save myself the trouble. njagala neetaasa obuzibu obwo. Whoever you getting your information from is really spinning you. Omuntu yenna akuwa information ekwatagana ku nze akuwa nkyamu. It ain't even like that. Nze siringa abavubuka abasigadde bw'olowooza. I think you're cute or whatever. Nze siganye oli mbalagavu. Plans. And I don't have time. Naye nyina entegeka zange ate sirina kadde kakubeera n'aba players. Game? Bw'ogambye. You're a really cool chick, but Siganye oli mwala musufu. like I see you around and Nkulaba ebiseera bisinga. want to get to know this girl. Ne ngamba nti njagala kwetaaga okumanya omuwala A oyo. lot of stuff on my hands as well. Naye nange ssebo nina ebinteganya. This name calling you're doing, I really don't think I deserve all that. Era ng'agamba nti byonna byompita sikiwa nti mbigwana. And I don't want to even hold you up. Naye nange siagala kubanga kukwatirira kwegamba obeerawo ng'omala budde bwo nange. Go. Tugende. Kusiibule tugende. I thought you was going to help me while Nobadde n'osogera kunnyamba ku byakatabo. I was up there slaying that ass. Kali mu kaseera kano ntwadde eroda. Bano bali banyumyamu. Oh, man, if you focus on Pinati ng'ogasseeko ne bati. we all be driving Bentleys out this bitch. Mwe singa mugezaako focus nga twandi bali naffe tuli bagagga tuvuga motoka za kabi. 22 acting like he 35. Ono omusajja ssebo yakaweza emyaka 22 naye yeeyisanga owa 25 ba. Should we eat, man? Well, y'all motherfuckers out here running around and acting like y'all rich. Yabagamba nze kinuma syaga mugende maaso na kweyisanga abagagga. Because out here want what you. Bino ebitugenda maaso na bitetenkanya abavuka mumanyi abasinga baagala kye tulina. Abavuka baagala kye nnina naye tebajja kukifuna mukiwulira. But y'all gotta remember. Njagala mujjukire tulina ogezaako kubanga ekintu kyaffe tukivuganye seefuwe. Wenayiseebwatula weeri yenna aleeta oluvenge. Your damn self. Zaayo emmundu ojja nakwekuba ekyasobadde ki. From the center in here? Okimanyi nti bali abavubuka okuva eri mu sente abaze wano. Bano abavubuka ssebo aba uptown. Bali abava eri ku hilltop. Si bo bayingiddewo. Baze ku pate yaabwe balina house party gye bali bategese bali ne bagisalako. Ono agenda okuzza amaaso ku kanye naye gwe mwana sitole kigwe kyali gwe. Kiki ky'otwagaza? Kiki ky'otwagaza gwe musiro gwe mugwagwa mutumbaavu? I hope you get a good grade on this book report. Kansube nti ogenda kufuna grades nnyongi katabo kano. Era I guess so. So, what are you doing? kiki ogenda okola? Game is Friday. Tulinayo omuzannyo ku Friday. Okay, what about after the game? You know my brother. Kale ate oluvannyuma lw'omuzannyo kono bulaze wange omumanyi. June. Si ye muntu ayinza okwagala okubanga. I'ma Kubirako. Fuck, tota watu. Namugamba siagala ogeseeko kubanga. By the time Friday rolled around, all I could think about was Chris. Yagamba Friday we yatuukira. If Chris didn't ey'omuzannyo omuntu gwe nali ndowoozaako yali amu yekka Chris. Kati ne ngamba nti Chris waba tafuddeyo genda maaso nange. Oba waba tafuddeyo ku Junior. Kiba kitegeeza tusobola ogenda maaso ne life.
Rodi kyakola abagwagwa. Siaji osibo kyakola abagwagwa. Abaseko shirwa kuno. Zibade ziribusa. Lero se obafuna wine bajja. Bajja no gye basanyukira. Naja naseka na Simon. Buli omwajja awo nakiringa. Balina akafuka bo bakiringira nga ebisinga byonna biwedde. Soko mpe mweda kikangenda kudda. Nakwate kubona yetolola. What's up, sis? Asho gamba chi sister. You alright? Ono bamulengeza kana akavubu kasibo kali wano nako. Kali mu kuchiringa nabo. Sorry chibladi. Yamusimbe ga neta yagala swala maso ga sister we. Tayagala muswaza maso ga mwanyina. Alright. Buli kimu kyonna ndowooza kiri bulungi. Game ebadde nsufu. Sorry, just his thing. Ono ne yabeera comfortable talina buzibu. Okay. Okay, let me talk to you outside for a second. Ofayo singa njogera muko gwe nawe Brady. Be right back, Jack. Tugenda kudda gye. Kansooke njogere muko n'eddakiika ntono. Gwe Brady soko gye. Yomuyite weru basooke babyogere muko. Brady alina engeri gy'akittikiza too comfortable munda wano. Ng'ate si waliwo tawo olugenda mu maaso. So what you got on your mind, young blood? Kali gwe kiki olina ku birowoozo young Brady? You want me to spell it out for you, man? I heard you came down to the house earlier. Oh, yeah. Wazieko ewaffe kuona obutereevu. Nabadde ndropinga Jackie. Okay. You should be more careful coming down. Njagala ogezeeko okubeera omwegendereza okujja ku kyalo kyaffe mwana. Big boy, I'm just... Nze ndi big boy nsobola okwerabirira. anything coming my way. Tewali kisobola geza kunnekiika. It's a whole different... Kyegamba ssebo eno simu yenga kino kisenyi. Feel me? Abaana b'omu kisenyi essaayo nasebo bakusalako mu ngeri ya mbi nnyo. Going on right. Bintu bino syagala ogezeeko kwefuula mugenzi I owulira. don't have nothing to do with that. Look here, man. Labayo. I'm gonna keep it 100 with you right now, yo. Ngenda gezaako kukwata mpola kati. I'm not really feeling this thing you got going on with my sister right now. Wabula kino kyogenda mu maaso n'okwasaganya sista wange sinaba kifiringa ku mutima. Respect you, man. Amazima gali nti okuwa ekitiibwa gwe sikuyisaamu maaso. Sikuyinaako tabu. I got 3 words for you. Waliwo ebigambo bisatu bye ngenda okugamba. Don't get comfortable. Don't get comfortable. Kwegamba syagala obeere nnyo mukaka mu zooni yaffe owulira. Syagala obeere so comfortable mu territory zaffe. Olwedde tulina bifu nammwe ate abalenzi mwana tebabyagala. Njagala obeera aweya. Enenkera waalwo. Maama alina byategeka. Hey, baby. Anti ogamba ki baby? What about your game last night? Nawulidde omuzannyo bwakwasaganyiza ekiro kyajjo. You gonna be a star. Naye simanyi nti ogenda kubeera sita. But I knew it when the Nee. handed you over. Nze nakimanyi awo omusawo kasita yakunkwasa mu ngalo bw'ati. Ne nkulaba engalo nga mpanvu. And I said to myself, Ne neegamba mu mutima gwange nti ono ajja kuba muzannyi wa ddiba nsero. Osekera. Maama alinga agenda ogw'eddalu. Masekulu ag'obuzaali. I got you some eggs. Waliwo amagi ge mbadde kutegekeddewo. Get something to eat. Alisa ofune ku kyokulya. I'll be at the shop. Ngenda ku dduuka. Eat this. Ngenda kusiikana edi mutwe. From your brother. All right. Tell your uncle I said hi. Gamba edi mutwe mutumidde. Musaatu agenda musala munyoola nviiri. Trying to say is everything ain't that easy. Mana ekyengezaako bagamba si nti buli kimu kyangu. Things come at you sometimes unexpectedly. Ebintu birina engeri gye biggwako ebiseera ebisinga by'oba tosuubira. Leenti neefuuka leenti. Ate ennaku ze otuli ku yaka oba tolina amajja ne gavwako. N'obeera awo. Ono ye edi mutwe. Edi mutwe ng'agenda okusala enviiri omanyi mwasya mulungi asooka n'akuba kerere. Sole kimwana. Ate waba tayagala kuddiza balansi agamba kimu hanga siinamu ka 10. Kati obukoosi oba olina omugamba zisigaze. Edi mutwe bw'ati bwe yeetenkanya. Sole kibuladi. I appreciate it. Say you stay safe, beloved. Kayino ne roodi yajja. Ono edi mutwe kojjaawe. Ayi sole ekiraba empewo zeereese. Mwana bamumanyi ku kyalo ennaku zino azannya nnyo eddiba. Era bamusuubira okgenda mu college musufu. Musaba atuula ebbali. I know you saw me last night. Nkimanyi walabye omuzannyo ekyokyajjo. Your dad'd be proud of you. Kitaawo singa abadde bwe yandibadde akwenyumirizaamu. Seen that game. Well, that was gold time. Manyi kitaawo twali baseya. No, it's just school. Bintu bya ssomero. School.
kusoma nakuzo kyekyava tatambula kusoma kuzanya ddiba See, the foundation you making right now is for who you gonna be in the future. yamugamba gwe kyolina ogezaako kumanya kyotalina kwolekera bagamba nti ebiseera ebisinga omusingi gwe weekolera ebiseera by'omumaaso byoba otunuulidde akaseera akagenda tukasebo nga tukulaba oyitawo muziga nga tugamba oyo sajjo muzanyi w'eddiba osegeera nkitegeera era nsimanyo eri mutwe okubanga ofaayo naye kati nze ne junior tulina plan tulina entegeka buli kimu kigenda kukola nze gwolaba ndabye ekibuga kino nga seba abasinga abakabi bagenda bafrog Will Smith and Will Smith went to Overbrook. Will Smith n'agenda Overbrook ate yasomera ku Overbrook. Kubeera focused. Osekera. The hood ain't nothing but a breeding ground for you. Yamugamba kyolina ogezaako okumanya hood terina kyeri jasi okubeera breeding ground eri ba youth bavubuka abato. Ebiseera ebisinga kiba kisufu ogenda maaso n'ogezaako kubeera focus. Abasajja nga ba Mike Tyson bafubutuka eno. Hood has a way of knocking you off your square. Yamugamba hood erina engeri gy'esobola okugezaako kuyamba n'ovaayo. Wabula singa ate obeera mu musamaavu. Noyingira mu bintu eby'ettabbo bogenda kusiraana. Kati laba muganda wo asobola okugezaako okubeera kyonna kyayagala wabula kati we byatuuka ye kyayagala kyafuna ate twala butwazi alinga kitaawe nimba naye ate nze siringa ye nkitegeera kyekyo lwaki gwe mbikugamba gwe nzi wali odabyeko nga njogera ne muganda wo nga mubulirira gwe nkubuulirira ebiseera ebisinga bagamba nti kalakita yo yedetermininga fate wabula si talent ekyo njagala okimanyi amugambye sebo character it's the character that determines your fate not the talent. June thought Saturday like Christmas. He always said, what's the sense of money if you're not gonna use it? Kagenda mu kaseera kano He loves seeing everyone happy. Unagamba nti junior ebiseera ebisinga bw'aba atuusiza akaseera k'okushoppinga yayina engeri gy'ashoppingamu abanga agenda mu nnaku enkulu oba aba agenda mu ssekukulu yayina engombe egamba kwegamba atambulira ku nkola ya kitaffe sente bw'oba ozikoze lwaki oba tozisaasaanya kati bw'aba afunye sente alina okakasa nti bakyalibe pinati ng'ogasseko ne baki ng'ogasseko naffe abalongo tufuna buli omu kirina ky'aba ayagadde baabo. Ladies, y'all ready to go shopping? I don't know. You just don't seem like the boyfriend type to me. You really think I'm this player type? Gorowooza nze just in the player type, eh? Njagala kubaako gye nkutwala. But you be safe with me. Ojja kubeera safe nange. Promise. Nkusuubiza. Yes, though. All right. Kansuubire. I gotta head downtown, so how about you meet me at that store, Bar Theater? Wow. Yamugamba nti ngenda genda downtown. Right on Sika na kasewa kali akali 10 theater. What time? Saa meka. These streets, boy, look at you. Kakaina akawungeezi. Don't you? Check this out. Neyajja ne Blazo we ne batandika okuzannya eddiba. Look, you too small. Get back, sir. Leka naawe. Look at that 3, boy. Olabye eyo 3 gye kubye. I'm going to pop. N'asooka agussaayo. Kaleraage. Wabula ayagala muto we nga bw'okiwulira. Oli wa mukisa nzedde okubuulira. Man, I taught you well, baby boy. Nakuyigiriza bulungi essero naawe. What's wrong with this, sir? Era nga kiwogenda tambula ebifo bingi. Just feels like a dream. Ebiseera ebisinga mbeera mu kintu kino ne mpulira ng'ekirooto. When you live in your dreams. Yagamba ava ku by'ekirooto. Ekiseera kino bwe kiba kirooto nti yagala okimanye nti you're living your dreams. From this dream. Like, you know how many kids is working as hard as I am? Omanyi abaana bameka abagenda maaso n'okumenyeka emitima nga nze. Bifeeko ebyo. How many of them other kids Goza bameka playing magazine? abayina abaana baabwe batuuka ku zimagazini. Cover story at ESPN. Cover story ku ESPN ng'olina emyaka 16. Kino ssebo kiriko ggwe. You work harder than everyone else. Njagala okimanye nti okoze bukubirire n'okusinga abasigadde oba okwenkana abasigadde so kati okigwana nga ggwe. Then what about you? Kati ate ggwe Invested in you. nze ekyange nkiteekamu ggwe bwe kyonna ky'ofuuka yenze osekera. The world like never before. And then we gonna leave these bullshit streets right where they belong. Yagamba nti kasaaka kasa nti ono atuuka waatuuse ayagala sisi natondeko zikulembera mu ngeri ng'ekitabangawo. Aya. Love, man. Sooka ompe kafumito bloody. Yeah, I was just shopping with my boys. I just dropped them off. Kati ono ajja ali ku ssimu ajja ayogera. Meet up as long as you look like your Instagram. Ati wali buzibu. Mufeeyo mmwe nammwe. Ziba teziri busa wali mmotoka yamusalako emabega. Niwabawo musiro yamuva mu maaso n'amusekula buleti. Bano bajja bawaya.
Yo, you can't sit it, man. You gotta move, bro. Weseba uvao tutekedwa kubaawo. Kumbe abayayi oli yatandikirawo. Wano sebo tewaba kyobo inotandika. Wese omusiro gwe mugwagwa gwe, mutumbaafu gwe. Batandika okwekebejja kebera. That's all I got, man. Think I'm playing with you? Huh? Kino kye kisajjeko. Fella, the rest of that money tonight. You gonna die tonight. Njagala sente zonna. See, that's all I got. That's right here. Kugambye ezo sente ze ninazo olabaawo. If you gonna kill me, nigga, do. Oba owulira nti weetaaga kunsa then kikole kyagala weema maazi. Tokirwamu. Ngambye oba oyagala amagye ago ge nnina. Ayi sooka omwetike. Kumbe maama ajja. Baani abakyankalanya. Laba ono bwasekula maama ekyasi. Katonda watuuka. Kiriste bwe kisekudde maama ekyasi. Ne basooka bayiri baawo. Kazi watu yasigala agenda mu maaso n'okaaba. Katonda wange. Baakwate kuba ne bafuluma ebweru. Kujja akaasa. Yingira awo muteeka awo. I'm gonna see you again, Joe. We gonna see you later. Onagenda okudda okuleeta kyaliwe. Nga balise obatawanyise. Do you know how long I've been waiting for you? I had to put together something. I'm sorry. I should have called you. Sorry. I'm sorry. You think you could just say I'm sorry and it's fixed? Can you please chill, Jack? Nina kusaba okakane. This came up, I just got a little tied up. Just waliwo ebadde binkuteekwa ekeere wamu naye. Nze ndi cool. It's a surprise. Nina gye nkutwala kwegamba surprise. Surprise. Ain't that why they call it a surprise? Si we bakiyita nti surprise. Yeah, whatever. Whatever. Kyonna gye kiri sifuddeyo. N'akwasa ekkubo. N'amufuga amutwale gy'agambye gy'agenda omutwala. What is this place? Just keep walking. Kafo kikondeese mukono gwe sigala ng'otambula. Keep your eyes closed. Gwe amaaso go sigala ng'ogabise gye kutwala gye kutwala. Keep going. Sigala ng'ogenda. We almost there. Tunaatera otuuka syaga weeraliikirire. Okay, now open. Teringenda kusaba obikula amaaso go. Genda okubikula bw'ati amaaso kwekaanya. Wow. I got you studio time. Nakufunire ka studio time. What am I gonna sing? Teringenda kuyimba biki naawe. Sigamba nti oba neetegekedde oluyimba. Ndi muwandiisi nakuwandikiddeyo akayimba. Wow. Yo, Paul, you almost ready? Onoomaliisa Brady. All right. Anyi kiwedde. Just mbadde ninammwe. Clyde Pro yaliyo. Paul, this is my girl, Jackie. Ono girlfriend wange Jackie. Hey, nice. Ono bamuyita Clyde Pro. He's gonna be the engineer for the night, right? Yagenda okubeera music engineer w'ekyo ky'olwaleero. Oba sound engineer. We're just gonna practice these lyrics. It's gonna be easy. Gwe tofaayo ziwe lyrics tugenda kufuna engeri gye tuzitetenkanya kigenda kubeera kyangu. N'asooka amusibula kakeesi. Nguma n'ekaaba. Ne bagambye ayitibwa Keke Palma. Tugenda mweyongera mu kasitema akayitibwa Clan B. Kajja kuba kakadde kadde naye nga kali inspirational. Baby, you sound so... You would think so. What? Paul, how's she sound? You sound phenomenal. It's not even mixed yet. It's gonna be great.
Onyamanga tuliya mama lusi akono olimba lusufu. Siga amatu batumaze olumixinga naye ate tujja kubeera lwakabi. Mwese bampe omwemu akadde. Honestly. Mazima gali nti kayimba si kabi. I guess so. Kansubire nti kalungi. Bwe kikyolowooza. I mean, you're Nze kyengamba. just riding over there. Oyina engeri gy'obadde otambulira ku track eyo ng'olinga awo ba. Sound amazing. Obadde owulikika bulungi. No one's ever done anything. Siwali yali ankolerera ekintu kyefaananyiriza nga kye bukyangambaawo. You really believe in me? Nenda mutuufu onzikiririzaamu. You know that's not my voice over that. Okimanyi nti eryo eddoboozi si lyange liri ku ngoma eyo. Eryo eddoboozi liryo ssebo. Pure talent. I'm telling you, this is what you're supposed Nze kakasi kyo bakiyita ssebo pure talent. Kyo kyobadde oyagala. That's not my song. Nanti oluyimba si lwange, sound si yange. Naye ate gwe oyimba eddoboozi liryo. Because I'm going to do whatever I can, whenever I can to help you. Nze njasobola okuyambako ngenda kukola kyonna ekisoboka mu ngeri yonna gye naaba nsobodde okuyamba kutuuka ku kyoyagala. Osegeera. You do now. Kati ki kye tugenda okukola? I'm going to get a mix. Kati bagenda lumikisinga. Put it out, keep pushing. Then tusooke tuluteekeyo, then tulupromotinge. Right. Wali tuluwe junior lukube video. Kiba kiggwa. I want to tell you something. Leka mbeeko kyegamba. Ekya. Never mind. N'ekyo kiveeko. Naye gwe ebintu ebiseera ebisinga omanyi okunneka mu ggata. I just really care about you. Amazima gani nti nkufaako go ge mazima. I care about you too. Nange bwe nti okufaako. Kyava akwatikubo n'asembera. N'asooka amusimula keesi luva okwaya. Jagala weekaaje. Nabagabi bakayise brotherly love. Ke tuliko olwaliro. Tuliko ba African American. Tuliko ba blacks. I never did this before. Kino sikikolangako bukyangambaawo. Ekyebuzibwa. Labika akyalina kimeemeeye. Korodi weesirikire. Kasanyaze kaavaako. Kali akwatikuba amukomyawo eka. Bagenda otuuke wakalabe ekyaliwo. What's wrong? What happened to you? Kikyamu kye kituusewo ate ki ekigenda mu maaso. Mom got shot. Maama bamusekudde bullet. She on the way to the hospital. Kalina ono Chris yavaayo alabe. Yeah, we're gonna go up there after that, okay? Bamutute mu ddwaliro. What the fuck are you? Tetete gwe okola ki wano mu ssiro gwe naawe. Dropping jack. Yasimadde nkomezaawo jjaki. Osinika ki amannyo musimanyi okomezaawo mwannyinaze. Gwe naawe sireka. Yo, June. June, mwana kakano. Nzikakana biki gwe nniga. Biki byeyogerako. Ba wano saagala kumpita. Why? Bamukwata bukwasi gwe genda naawe. Bana basebo balinga ennumba awo bakulya obufu. Gwe yingira munda. Nze sifaayo ku kiki mbadde mukola oba mbadde mu studio genda mu nnyumba yitawo. Mwena. Why si birungi. Shit. Hold on. Leader kabali wana simu nevuga. Yo. Stupid. Waliwo yamukubira simu. What? Ebiki? Man, slow down. Kaka na soko linde kuteka kwogera ngo pakuka. You bullshitting me, right? Tungamba nti oli mukusaaga mwana. Ibyo tebabisinikira mu mannyo. Who did it? Ani yakikoze? Alright, go. Kale. June, what's up? Gwe sole kibuladi. Waliwo amawuli agaze na ikyebe kasima lungi. Soko lete seru atulayo gwe nawe. Give me the gun now. Leta seru atulayo kono lero jikiriza. Nga toyaga jesebereza. Bakimusaba nagimu abage ukanga ali serious. Mwana. It's your brother, man. Mwana kyo kikwatakana ku muganda wogwe. They killed your brother. Okimanyi nti bamuse. Muganda wo bamuse. Kill my fucking nigga! Mwana baseniga wange bwe tubadde tutoba. Oboyayo bamusekudde bamugyewo Gasiya. Niyawulira nga afa. Yajula. My God, bro. Mwasoko peseru watula yage. You're fucking good. So kakati. Kagimwa bamuse. Man, no, I got this, man. Mwachiro tofayo ngenda kifunza. Kale mwana. Bulazo wange. Embwa sebo zimusekudde bamuse. Bitu ebituse kalino bitandise okaawa ku street. Akasi akaddako. Yakawekanyi. Bayina ogenda maaso n'osooka okulabirira nnyabwe. Kubanga embeera teyali nnyo okusa ku kyasi baali bakikubye. Ayisigamba nti bo balina emirimu egy'enkalakkalire egiri awo. Bali ababiri basoma, mukulu yabadde ayetekanya amajja.
babeera ogezaako twice a time okusobola okakasira nti maama asobola okuterera oba okudda engulu. bweralikivu bw'amaanyi ewaka laba ono yakwata ekubo najja ebbali agenda okwekebejja bw'ati nga kirabika ate talina kalwefigi aliggwako. ono yajja abasiikane wansi eno bwe sookolindeko saagi sookolindeko tule bali nyina byenjagala bayitira musoko tuleruda. Now look, I don't want no extra shit going on around here. bane saagala mugezeeko kubanga mugenda maaso n'okuzungazunga. What you mean what I mean? Kikyotegeeza kikyentegeeza I know what I'm talking about. kyenjogerako nkimanyi. Practice, I can't miss that because ngenda practice sobola kubeera sitaaka mu nyumba practice. anti ogenda practice ngenda kuvuga nga nkutwala tank picking nkujjenga right around here. So we can't be doing this extra spending. Look, kwegamba saaga atolere n'esente si nnungi teziyingira bulungi wakasaaga musasanye majja. I let stuff simmer down. Okay, I gotta get my money back up. So nina osooka ogezaako ekakasisa nti amajja nga funa. no, you can't get a job at the school. tosobola gezaako kufuna mulimu ku ssomero gwe naawe nkwagala obe ng'obiri oli wantokola. I don't want all them people in my house, Jackie. aye nekira siagala abantu kujja nga bazungira waka be tutamanyi naddala kuliisa oyo tadda. Down to take your advice. ebiseera bisinga ngendera nnyo ku magezi go naye I don't feel like hearing none of this. nze siwulira nga agamba nti oba kwegamba olinga ntugga. Hell, and you know how I get oli omuvubuka ava eri ku hilltop Can't blame you. ate omanyi ebintu bwe bitambula. on my issues. ensonga zikwatagana ku gwe ffe tobituteeka mukono zange. Okay, I'm taking care of shit around the house. nze ngenda maaso n'okulabira ku nsonga za waka. sajjo Right now, y'all gotta listen to me. I know. kati ogenda kumpuliriza ku kyegamba. Serge and I ain't got nothing sajjo nange ffe tetuli mu ntalo in zammwe. our life because of your problem. tetugenda kuteeka wansi bulamu baffe olw'ebizibu byammwe. You okay? You heard what I said. owulidde ekyegambye ojja kumpuliriza saagala kunkaayanya bwe toli kitaawo. Father, kituufu siri kitaawo I can buy you everything. naye ategulire buli kimu kyonna nga kitaawo. Let me tell you, lekambeko kyegamba goma as nnyinazi. long as I keep the lights. bwe mba nkyagenda maaso n'okukumira amasannyalaze ewaka kiba kitegeeza nninga kitaawo. Your money. Come on. nze saagala kiteetezo. Here. jaki komawo. Jack, get in here. jaki yingira. Hey, look, man, I heard about what happened with your mom. nawulidde ebyatuusewo eri maama w'omwana. She recovering. ajja kuterera. She weak, so doctor said we gotta wait this whole shit out. abasawo baatugambye tusooke tulinde kakakane. You know they cleaned you now. okimanyi nti They took a lot of bread, bro. janero baamusekudde baamuse. This thing we got couldn't have came at a more perfect time. nze ndabira ddala mu butuufu bino ebintu bye twali tupulanize bizeemu amaziringoto. ono yabadde abazigidde akalimu ka kumenya nnyumba. Look, bro, I'm just trying to look out for you, man. jasi njagala kubanga obeera mu mbeera. But I bwandibadde aliisa okkiriza ne tugenda tukola akalimu kano ofune obujja. mwana okitegeera. Hey, sir. saagi Hey, we need you, man. tukwetaaga buladi beera ku ttiimu. jantugenda tusooke tu breaking in. yagala bagende bamenye ennyumba babba amajja. yakwata bukwasa esawo yeye n'akakasa mbu amaze okunyweza. tayagala kwenyigira mu kintu kyonna kiyinza kuleeta rekodi nkyamu. wakati asuubira okuzannya professional ball mpozi n'ogenda mu college. ate kasita singa abanga azannya eddiba n'afuna rekodi enkyamu ddala ng'ebyokusibibwa. singa abeerako criminal record then kiba kirina engeri gye kimuyimirizaamu. Hey, girl. Hey. onaaba agenda yasiikana notugamba kigwe. What's your mom doing? maama waali atya jakubeera fine. Good. alyoke kati waali si wabi. That must have been scary. kirabika ekyatuseewo kyadde kikanga nnyo. bweyayo bayingidde maka. Why you ain't right home with Chris? Oh, he wasn't here today. I haven't talked to him. lwaki tolina Chris kono nabadde naye olwaleero. Tell him what you tell June that. tubadde I twogera. wish this whole bottom of hill shit was stuck. kale singa omuntu omu asobola ogezaako gamba junior tulo talina mbwa. I never met anybody like him before. ku nsi ya katonda mbadde sisiikanangako muvubuka alinga ye. Real comfortable with him, you know? ali comfortable nange ndi comfortable naye. lindako omwana singa atandika okuwaniriza jjama bw'ato kiba kitegeeza yakwegadde. Are you serious? oli siriasi yako gutoyasa bataawe. I'm sorry. n'osonyiwa kale okubwatuka. Pick the winner for your first time, you know. naye kimanyi nti omulundi ogusookedde ddala Some clothes taken out. wafunye gaayi kwegamba wawangudde buwanguzi. I mean, we just get along good. Okay. buli kimu kitambula bulungi sigamba nti oba kibi. buli kimu kyonna kiri good. You gonna care if your ass get a box of CVS candy and a little plastic rose for Christmas? So silly. leka kwogera bw'otyo. I'm just trying to cheer you up. jasi njagala kukyamula mwana. mulundi gwe ogusoose okavinga sex n'ofuna jjamu omulungi ate nga kirabika afaayo. Necessary. Trust me, Jack. He's
gonna be okay. Nesigamu naye buli kimu kijja kubeera okay. It's gonna work out just fine. Buli kimu kijja sobola okusetulinga kijja working out fine. Osegera anti ye kakati tukwate kuba tudde waka maama yatereddemuko. Brother and sister. They were here. They went to school. Yamubuza abalongo bali wakono bagenze ku ssomero. I don't know. This time it just Kale ategwe. it didn't go so well, ma. Jasi munaye ku mutu ku mulodi guno ebintu byatambudde bulungi. I'm sorry. Nosonyiwa. These boys are out of control. Gwe kyoba olina okumanya nti bano abafuuka bali out of control. I'm fine. Naye se kyolina okumanya ndi fine. But I don't want you going out doing nothing stupid. Naye saagala ate okole kya busiro oba kya bugwagula okuba nga nze. That's hurt all of us. But God has a way of settling things, okay? Yagamba gwe kyolina okumanya nti Katonda alina engeri ssebo gy'akwasaganyamu ebintu. Ekyo beera ng'okimanyi. All right? Osegera anti butereevu. I remember when you were 7. Nzijukira ng'okyalina emyaka 7. And I took you to market with me. Ne nkutwala ne tugenda mu katale ffenna. 4 or 5 bags. Tulina ebintu bye twasuubula ne tubikwatira mu nsawo. You Ensawo. walked all the way to the top of the block. Watambulanga ensawo gikute muko ebyo twali tuguze ng'ezitooka But I got too heavy. But you wouldn't stop. naye nga tolekeraawo. So I had to convince you Kati nalina okumatiza to give me the smallest bag. okusobola okupa akasawo I had akatono to get something out of it. nsobole okubaako kyenzijjamu. Mukazi wattu abaana be abaagala okukamala. Naye ekyokufiirwa bbaawe kirina engeri gye kyamukanyuga ewalama. Naye nga kirabika ne bbaawe yali gangster. Yali street hustler. Musaba amutunuulire. Jackie. She's such a smart girl. I want you to let up on her a little bit. Let her live a little. Or she'll grow to despise you. Trust me when I tell you. All right. Eno yamugamba gwe kyolina okukola kikimu kyokka. Ngenda kusaba bambi Jackie. Muwe ka freedom. Muleke agende maaso n'okola kikyayagala okukola. Kubanga singa ate omutangira ennyo n'omubeerako nnyo. Jatuuka ekiseera bambi. Abenga akwesamba ate nga tekibadde kirungi kubanga bakuziza bulungi. I love you. Njagala osimanye nti kuyagala okukamala. Oli mutabani wange. I love you too, Mom. Njagala osimanye sirage kuyagala okukamala maama. Junior. Yo. You take care of yourself too, okay? Ngenda kusaba naawe weerabirira osegera. Okay? Kusaawa akajji. Tuda ku ddiba. N'agusulayo ssebo ne gunywa. Abadde mu free throws. Kyasigazaayo emu. Baabo. Gira bwati nayo neekwatayo. Ate bakyawakana. Bakyawakana naye ekuteyo. Sorry, Chibladi. Kale. Bwe njogera naawe siraba nsonga lwaki omaguka. Njogera naawe musegera. Panthers on 3, y'all. 1, 2, 3. Tugere tukifunze. Muzanyo ne gudamu ne gukaawa. Eddiba ne litambula. Gumuyisaamu. Yayise babayisizaamu eddiba. N'asooka abakuba danka. Ne yasaba time out. Come on, fellas, you're blowing it. Abayi sikitegere kitu mutandise okisiraanya. Tuba tukifuze naye sibategeera. Yes, sir.
Now we got 9 seconds to score. Taylor, you're gonna inbound the ball to Dawson. They're gonna double team you. You pass it back to Taylor. You take the shot to tie the game. We win. Yatani kugenda maso no ba routine. Do this. Chichi batekedde okola. Let's go, y'all. Aya bana tugende tukimalirize. 3. Let's go. Aya. Gwe sole ki. Efula wa kabina yego manyi. Liba ne likwatibwa. Ne kupasingibwa. Gupasinga ne kuyitawo ne gudde tali. Yasala ono ne yesika n'afuluma ddi. Ng'amaze ofuluma ddi. N'asawuka. Kaguwa ke basigajja. Ne gutuulayo. Ezo ziba 3. Ne time already badde eweddeyo. Ng'osimanyi tikwagala nnyo Brady. Bali okakana nga sibo babakomekereza. Wow. Yo, you heavy as shit, Sean. Osimanyi nti gwe mwana ekiro kikwasaganyiza. Cause I'm always the one pedaling. So I took a shortcut. Wandibadde ovuga kuba ebiseera ebisinga nzeetera ovuga. 3 points? That came out of nowhere. N'engeri gy'okubye points 3 sibalina wajje zivudde. He the state champs, baby. Yeah, right. Kaino tugenda ku state championships okimanyi. No, I was like, oh my God. Oli yajja kubakerere. Yeah. What you think about this whole breaking and entering shit? Naye mwana kati olowooza ki kubina ebyokunyagulira ebyakyali waffe bye yaleeta. That shit sounds stupid, dog. Ebintu biwulikanga ebyekisiru sigala kuliba. He watched too many movies. Like, he think we robots? Naye waffe oyo alabika alaba nnyo sinema nnyingi ayinza okuweza tuli robot oba si kituli ba Batman. I could use that money. Naye amasiba gayizo sente gyazeetaaga. Nina ebizibu nga nze. Me too. Nange bwetyo si gwe weka. Money tighter than a frog ass around my house these days, bro. Manye ennaku zino seeta akajje waffe kakwa. June catch me about this, he'll kill us. Wabula senga Juni atukwatira mu kintu nga kino agenda tutta. Good, man. Of course kimanyi naye tugera kubeera. Because I'm hungry as hell. Nigga. Tugere tulie simanyi bafumbye nze ndi muyala. Damn, dog, I need some damn food. Neetaaga afune ku kyokulya blood naawe. Dark in here. Genda kuyingira bwasitule. Yadadde kalowooza oba bafunzizza. Bata banyo baaliwo abo basazeeko keka bubijjo kamala yadata agisye. Bata nikogenda maaso n'okaving a fun. Nagenda ositula amaaso bw'ati. Gwe tomukwatako ono. Lori yabasaba bwe kiba kisooka asooke abeeko ebisolo by'ayogera. Bayi. Mulindeeko. Look here, y'all, not every day we come together like this. Sigamba nti buli lunaku tugenda ne tuyingira mu mbeera bw'etu. Not for nothing as great as this. Era sigamba nti buli lunaku tufunayo ekintu ekyenjawulo nga kino. We came a long way. Naye amazima gani nti nga ffe ffenna tulinga famire kuba tuvudde wala. Osekeera. Tuyise mu kutoba. Say, I love y'all. Kyenjagadde obagamba nti mwena mbayagala. We love you too. Naffe bwe tutyo. Naffe tukuyagala okamala. Wabula. George, I'm so fucking proud of you, bro. Bwe njaga okimanyi nti kwenyumirizaamu akeesuso. 6 years old. And if anyone knows, I know. Kubanga olina emyaka 6 tubayi tutoba ffena ate singa omuntu yena aba akimanyi nze nkimanyi. Kubanga ebisinga nakuyigirizanga. Asigwe weka ssebo nange nagiranga nenkwatamu. Sean was there too. Kale ne Sean yaliwo kyali waffe. But look, hard work pays off. Naye bagamba hard work pays off. Stick with it and be patient. It's gonna happen. Ebisigadde njagala obeere mugumiikiriza bijja tuukirira. Ate gwe Jackie. Baby girl, you so beautiful. Njagala osimanye baby girl is so beautiful. Not once around here have you gave me any problems. Ku nsi ya Katonda bukyanga tube wano badde tumpanga buzibu n'abavubuka. Took all that for you. Bwe kimu kyonna ogezezaako kikwasaganya nange nga bwe kuyamba. Ekyegera. Keep up the good work, okay? Njagala osigale ng'otambuza embeera eyo ennungi. And don't never give up on your dream. Ate saagala opoa ebirooto byo nkimanyi oyagala ebyokuyimba. So cheers. Kati njaga tunywemu banaye ku lwa byonna. Ku lwa ffena wamu nga family. Ya maani. Ne bajja bagezeeko tosinga mu clear. Wow. Waisoko mpe mu mpulira kire kali wakonkona. Yajja alaba awulidde etwali yakonkona. N'akwate ku bajjaggulewo. Gera kuza amaaso nga Grace yaze. What's up, John? Story ki John? Talk to you for a minute? Jogeremu kona we dakiika. Kujja. I
Just want to say I'm sorry about it. njagala kugamba nti mwana nga byannako okusya kubiri ebyatuuka ku lunaku luli. She okay? She doing? Maama we alyoke ali fine? Yeah, she'll be alright. Yes, ajja kubeera okay. Then I didn't mean. segezezaako. Look, man, I know shit got crazy around it and nkimanyi ebintu bingi ebyakyankalana ku lunaku lay it on you, but naye saagala kukambula naye munaye nga bw'omanyi I'm crazy. bintu byatuukawo wagenda okujja wajja ndi munyoofu lwedde nga nyiize Bro, osegeera naye I did talk to some people. nyina abantu be nabuulirizaako. Word. Aha. Kind of came up on some information. nimbako information gye nafunye nensalawo ngikuleetere. They usually do their little hustle thing at batera okuba waliwo eri gye batera okugeza kuwasolingira abaakola ekyo sobola ogera nobasiikana for this, man. kati nkusasula ntya ku lwakino. You don't owe me, man. tewali kiri kyenkubanja naawe. Thought you would like to know. nalowooza nti muli oba osanga weetaaga okumanya. We're good looking on this, man. Man, kino kyonkoledde kye kikyasize simanyi kyenyiza kukolerago ge mazima naye nga kyekyakabi kyo kyasize okukolera nabayaaye zibadde ziri busasisawe najje kati okola ki mukijja ntuyingire munda ebitulolidde ekintu kyakutedde ate kati oli bweru wemamaaza yingira yaserawo buleke kapate kaali kasufu mwana nze gwete ekirabo kitwala waleka gwe naawe shoni sebe kirala adde akitwala baba sibula oluvannyuma nga bamaze ogenda maaso n'okunyumirwa. Jackie, I'm gonna do your makeup for you. Jackie, nze ngenda kukolako makeup akasya nga katuuse. Once again. Pick up the rug. Mom would kill you. weeraba gwe bamaze ofuna information abayayi gye bakasiba maani nfunye information abayayi gye bali abatabulazo kiriya aya ate waliwo ekirala tugenda tusobola okugezaako banyiga. I hate these cop shows. omanyi nze bano abasirikale nabakoowa Black kids. baliwo ogenda maaso nakwata baana baddugavu That ain't funny. gwe mulimu gwabwe kono tekisesa. I bet you ain't know that most of these prisons are private. nze kimanyi kikimu kyokka nti agamakomera agasinga gonna gali private owned. And that means that Kitegeeza. the companies. nti baba beetaaga kwegamba ziringa kampuni People go to- nga buno beera ne kampuni nga weetaaga abakozi kati bagenda ku street abasirikale ne bakwata abantu ne babateeka mu makomera gye bakumuteeka abantu abangi ikomera gye likomu okukola ssente gavumenti esaso at the same time The labor. babakozesa okugenda okulima It was like slavery. No, bubanga buddu that's definitely slavery. nti era of course buddu tebubanga wabula buddu. What was you and my brother talking about? kati gwe ne bulaasi wange mbadde mwogera ku ki Oh, stuff. He is in love with the Sixers. I'm like, yabwe ngamaze kyembadde ngenda maaso n'okwega bibadde bya basketball ayagala nnyo Sixers kono soogera ku oli mulongo njogera ku John. I mean, June was cool. John ali cool talina mbwa Do I feel like I'm stupid? gwe nkulabikira ng'omusiru Well, tosinika manyi About my brother. kiki kyobadde oyogera ne bulazo wange Anything for you, but as soon as you piss him off, yagamba nze mumanyi muntu mwangu wabula singa omunyiiza don't get me wrong. I ebatagali siyagala onfune lububi ono gwe njogerako bulazo wange ye muntu gangster osyegera gangsters, Chris. bulazo wange gangster Chris kyegamba Business and us by any means. kali kyo kiba kigenda kiserodde Fuck around. gwe singa ogezyako fucking around naye bullet wew gwe sebo todduka ono bamufunza alaali soka namwokerawo bullet ayagala kumanya kubirawo ekyasi ku mbaavu babanyize wabula sebo olutalo luba lweyongera genda maaso nakula buli lukya nabagambye tulikayitibwa brotherhood junior nga bulijjo ate nga ba global rights alert bagamba ekintu ky'okubanga onoonyereza ku nsonga y'amafuta agagenda osimibwa ne sente zigenda ovaamu kikakatikako gwe ng'omunnansi era obubaka buno kyetaaga n'obutuusa eri abandi badde nga abakulembeze abakirimu nabasuubiza obawo essimu zaabwe bw'oba oyagala okumanya ebisingawo ate nga bajja nabasomesa bwe kimu kyonna nga bwe kyetaaga essimu eri nooti 4 53 oba osobola okuba ku nooti 755 28 33 17 bayitibwa ba global rights alert
omuziki sebo gukutte. Banaye ngenda basa musooke mumpulirize. No more of that dirty dancing, young man. Gwe saagala kuddamu kulaba ng'ogenda maaso n'okuzina. I hate to disturb, Agamazina. but as we celebrate the 25th annual Brook Ball, bagenda maaso n'okucelebratinga 5 years, and we've had an awesome year, starting with the accomplishments of our basketball team. Yagamba nti omwaka gwetandise nagwo tegubadde mubi. Kusinzira ku ttiimu yaffe engeri gy'ekikozeemu. Undoubtedly, they could not have done it without focus. Lots of focus, right? So, without any further ado or delay, ladies and gentlemen, let's get right to Ewatalikere njagala ntuukire ku nsonga. Ball, King and Queen. Baagala bafune King and Queen w'omukolo. Ladies and gentlemen, please put your hands together for this. Abaami n'abakyala. Brook Ball King, Mr. Chris Collins. N'asooka alangirira Chris Collins. Yayise bugubadde nguli. And this next young lady, I'm so proud of her. Ate omukyala gwe ngenda okuddamu okulangira y'omu ku bakyala bensinga okwenyumirizaamu ku ssomero. This character. Olw'enneeyisa ye n'empisa kwega n'enkola ye. And stick-to-itiveness, most importantly, ladies and gentlemen, please together for the Brook Ball Queen. Ngenda basaba tusobole okugezaako kubanga twaniza Brook Ball Queen. N'asooka amwanjula Jackie. Wow. Aya, mwana musooke mwage oyo mwannyinaze mwage. Age. In the illustrious words of our Lord and Savior, party on, dude. Kale mugende maaso n'okukyakala. Kwate musooke mugitwale. Waliwo bano balina akadiiru kaabwe. Right now, we'll still make it back before it's over. Mwana twandibale tukirwanako obudde nga bukyali. Oli mwetegefu gwe. I really don't have a good feeling. Amazima gange simanyi kumanya sigenda balimba. Look, Serge. Blood. I know you don't want to do this shit. Kimanyi toyagala genda maaso nakola kino. But we need this money. Wabula gana amajja tugeetaaga. Let's carry some things out the house. Nzigenda tuyamba okusobola okubaako bye tukwasaganye waka naawe okutwala gye zikutwala. Gwe tomanya tuyinza okuba ku jjuguli nga liri heavy. Okay, kansooka embirowoozeemu ndabe. Aya. Kiriya. I got you. Gwe tofaayo nze ndi naawe. Bana isaaga tugezeeko fucking nsonga eno bannange. Nti kali. Ne bakwateko ne bayitawo bazze kunyagulula maka. Baatuuka ebbali. Sir, we're gonna run upstairs and grab all the money and jewelry. Bwekyoba okola kisimu kyo kakwatiko oyambuke waggulu eri gosooka ofune ssente ne jewel. Ebisigadde tugenda bifundiza wano. Aya tukyanguye bana isaaga tukirwemu. Twangwe tukimalirize. Musatu yakwate kubona Jeruda. Tubyakusoberera sikola nsobi. Kutwala ne bakaliga.
lodi agenda okugulawo bwati nga ssebo muno mulimu amajja majja weegali bano bamaze okuba flat screen computer mwana wegendereze ba neighbors kono nkimanyi. Hey, look, watch the car. I'm gonna go in there and grab the bag. I got you, dog. Hurry up. It's cold. Yangu wagwe naawe. Baba tebana banagenda wala kumbe police esazeeko. Hands on the car. Mikono giteke waggulu. Yeah. Anybody else in there? Waliwo ali eyo? Sir, just us. Just tulife kateri mulala aliyo. Ngero okulingiza nga police ekute banywanyi. Yangamba no kati giwunyi. Na ino soko kwate kubagende yekanye. Ya ino fefetala bono yanonya gyekweka. Nafuna wali akambwali. Ngero kuza amaso bwati katonda watu. Tufudde. Aya. Sergio Taylor? Sergio Taylor yegwe. Kyekyo mukise kya muyamba muzanyi wadde ba musufu buli omwamo manyi. Wagulu kiri kitya? Wali ogwosikanyeyo? Afande? Nah. Yagamba kimu nedda. Kwegamba kiringa ofisi akwata junior. Nambuza gwani nze vije junior ati aya. Gwe mbwa gwe sinema zo zinkolera. Genda. Sikuinako tabu. Kagairo dono. Kyekimu kimutasiza lwansonga muzanyi wadde ba musufu ku kyalo. Era we batu bamusibula. Bano kasita tebalaba munywanyi ne bagamba ya. Tudde eri bano. Congratulations, baby. Oh, you look beautiful. Thank you. Mutufu wanyiridde kono we bali. Oh, you the man, huh? Congrats, sir. Thank you, man. Oh, I appreciate it. Y'all seen sir? You know he should have won. Onabideko Saji abadde ateekeddwa okubeera wano simanyi kiki muliko. Right? Look, check it out. I got something for both of y'all. Waliwo kye njagala osooka obalaga. Jack, look, you wait right here, okay? Gwe jangu. And let me holler at you. Come on. Yagamba oli sooka ojja waliwo kye njagala okulaga. Look, when you come back, I have something to tell you. Kazi wali yamusaba kimu nti yangu ayo kubanga nange nyina bye njagala okuliramu. Bafulumye bwe teyamanya kiki bagendako. They turned it up. Brook Ball came. I see you. Hey, thank you, brother. Bajja bawaya. Waba lodi we yatuuse kati yamumatidde okamala. You earned that. Appreciate it, bro. I should have won. Well, this is about to be over. What you about to get into after this? Oh, I'm finna have some fun. Some fun. About to have some fun. Some fun. Can I have some fun? Hey, whatever, man. But I got something for you. What you talking about? Hold on, let me show you. I got something for you. Wait right there. Waliwo kye mbadde nkuleetedde gwe sigala tofaayo. N'akwata ebbali. The house. And I'm about to look out for you. Yagamba mwana mazima gani nti okusinza ku kyewankulira ku luluni lweno ndeetera information. When I first started this whole thing, yamugamba amazima gani nti bwe nali ntandika ekintu kyo nali ndowooza oba osanga kijja kubeera kyangu naye kirabika kikalubye. Ekiriwo kiri nti nze saagala gwa mukwano ne sisita wo kono kiki otegeeza. Nze nali njagala gwe musiru gwe. Nali njagala getting across gy'oli. Olina osasulira kiki wakola gasiyambwa za ku kyalo. Kuba bullet. Kumbe poliisi eze gwe. Yadduka misindi. Omugambe nze saagala nga kukwana kasisako. Just nali njagala getting across gy'oli. Full circle. Good and bad. Yagamba nti obulamu bwe butyo butambula. Ngeri ennungi ng'ogasseeko n'embi. Era ng'agamba nti muganda newankubadde yalikako ensa ng'abeera mwegendereza. Ebiseera ebisinga kyoto yakiraba nti kijja. Yo, hold up, bro. What the fuck? Kaakati. Man, y'all think I'm slow, man? What the fuck is you talking about? Look, you know what the fuck I'm talking about. Juira bwe twatandikidde. Waliwo yasikudde abagwagwa. Lwali yali azannya matatu ne bana abasiru. Wabula nga bamukiitinga oli ssebo ng'apaasinga kaadi n'aziwooli. Ne bamukuba seteze zonna n'akalira. Yo, June, will you come back? June onodda. You bring some more money, alright? Jangu genda osooka ofuna amajja. Waliwo tulina amajja. Kali we yadda. Yadda na busungu. How much money you trying to look? Sete meka gwe leero z'oleseza ogenda ofiirwa. Bwe yakwate kubo nayingira n'amusekulyawo. Kaakati nno yali mu kinaabiro. Gwe baali boogerako.
yeyabasekudde mu ntandikwa kyamusekuza bano babadde se bamukitinga ne bakuba sheetezezwa ne bamufuula omugwagwa. ono yatuuka n'amwegayirira wabula naye n'amumaliriza bw'atyo ng'amaze kikola n'alyoka akwate kubo n'akyuka n'asuulayo. kati bw'asuulayo kumbe ono yaliyo munda mu Chris agenda okuzza amaaso ng'amulengera akwate kubo atema agenda. Mwe bata mwalimu kazini we weyawuliza kannakya nti yegwe sisa wa John nti ye I guess so. segeza wano Magic wabeera nti ye n'asooka alaba amaka. You know how long I've been waiting for you? Where were you? I had to put together something. wali we yakeereyedde sebo yakutte kubo ng'agenda asekula kyali waabali abaagenda polisi yamusalako ng'amaze omusekula John. Polisi yamusalirako ne bamukwata. Jake abali wano bamuyita bamugamba soko jolabe ekituuseewo. Ono agenda okwatikuba okudda gye yabadde agenze okusuma ekyamala enveri ku mutwe yasiikana bano bali mu maziga nga kye bakoze bulaazo. kaali kasi akannaku mu kaseera ako sisobola kikkiriza nali sobola kikkiriza nti baba wange yali afudde era ng'alabanga ekirooto gamba abasigadde bwe kibasooka bamuzuukuse. abantu ebiseera bisinga tugenda maaso n'okukola okusalawo kwe tutaagala naye ti kyonna ekivaamu tuba tulina okugenda maaso nakyo mu bulamu. Ekiva mu choices ze tuba tukoze. Abantu tukola choices nga tetuzaagala naye ate nga tuziraba. Wamaze okuyita emyaka 2 naye ajja agezeko sisikana mwanyina jwira yekeberako ng'ali lubuto yali azadde omuto ng'akuze mwana. Eno ebbaluwa ko nevudde wako n'omanya agiwandiise n'agiweereza. Hey, we're gonna go see Grandma. Jantuge tulabe jjajja. Serge. Sagi. I'm proud of you. Njaga osimanye nti kwenyumirizaamu kingi. I love you. Nange nkuyagala. Love you too. Nnyo. Let's go see Grandma. Tugenda tusiikane jjajja. Lori yawandiika ebbaluwa okuva masekati g'ekkomera n'agisindikira nakyala. Mukazi we kwe kujja agiseemu amaaso. Dear Jackie. Jackie. It's been 2 years. Myaka 2 egyekulungudde. It's been 4 days since I last seen or heard from you. N'emyezi 6 mugasseko n'ennaku nnyo kwa nnasimayo kuwuliza. Not even sure if you read one of them, but I'll still write them. Era ng'agamba nti abadde agenda maaso n'omuwandiikira amabankaluwa. Tamanyi nti oba abadde agasoma wabula ye abadde asigala agawandiika. I was supposed to die right there with him. He would have killed me with no hesitation. I was so upset that I vowed to get him. I know you won't understand, but... Era ng'amugamba nti kye yali akoze muganda we yakwata ekubo n'agenda tabakyali be naye yali agenda fa ku lunaku olwo yali ajja mutta nga teyeesseemu wadde olw'okubanga ye ekyamuyamba nti yali mu kinaabiro. Kati okubulwa nange nendayira ne ŋŋamba nti gina okugenda maaso n'omuyiga alisi nkomekereze. Era ng'agamba nti asobola okugezaako kitegera obulumi bwe yali aleese gy'ali ng'ogasseko eno famire ye. Kansibe nti osobola okugenda maaso n'obulamu bwe omunnange. Jackie. Being successful. Ke kaseera afumbirwa. Beera successful zaala abaana. Nyumirwa obulamu. Osegeera. Of course, the time we spent together. I see Serge went to the league. I know he was going. Era ng'agamba nti akaseera ke baamala bonna yasobola okkenyumamu. Okimanyi nalaba Saaji ng'akwata ekubo ogenda mu linnya. Saaji ennaku zino si bazannya eddiba era yafuna seetu balina n'amaka manene okamala. Buli kimu kyonna kisambula bulungi. I know that I'll always love you. Bweky'oba olina okumanya kikimu kyokka nti omutima gwange okyalimu. Era nga bbanga yonna nja sigala ngenda mu maaso n'okuba nga nkuyagala. Mpaka mukazi wattu yakaaba bukaabi. Kubanga byonna bikwasa nnaku ku mutima. Ekyatuukawo eri bulaazo we sigamba nti oba akyasobola okudda. Kyokka n'omuvubuka yali amwagadde ate we yakomekerera amuzaddemu omwana. Naye nga n'omuvubuka kyabika takimanyi nti nakye yamuzaalamu omwana. Lodi akwatikubo n'ajjako erudda wali amalalo ga bulaazo
yakola buli kimu kyonna kakasati bulaze wabeera owakabi era ye yagamba nti sete zina buli kimu kyonna investinga mu ye ono bwafuuka owakabi naye abeera proud nabagambye tubadde African American Vijay Junior nga bulijjo era nga ko bisigamba agency baffe home and away videos kuzai plus wa big ne mugaga legacy settlement wa Steve Denjo atsi kuzai medis videos kuzai base videos kuzai South videos kuzai Diemala tie mkono movie supplier Obiti Kalerwe Katangola Dubai Lux Majesty Plus wa Brian Tendo videos abasika ne couple friend man videos ekasibi wa Faizo Sonia video lambula walamba timchikoni Sepa videos ekalisizo wa muzamino Rams videography na mungona atenga nabagamba mubusikana ne Hoima Peregrine Movie Center nalaba akaddamu ngenda kusaba osigale ng'otudde tugenda kuzaamu Helios ekyokubiri isooka twakiraba tugenda kuzaamu kyakubiri mukama abankumire mweraba